baganda bange ne bannyinaze mwasuze muti eyo ansubire mwasuze bulungi nange Mukama Katonda akyankumbye bulungi wadde eddoboozi si ddungi nnyo naye kansooke nfune wano eddagala lyange ery'enumiro kyalinga baganda bange nsonyiwe emiro gyekutte mbadde nina okudda okufuna ku ddagala kyalinga vidiyo gwe yakatwegattako ne kano akasonga bannange tukayiseewo Moses Nkonge Kibalama bweswe alowooza enseeno aligikungula ye afuuka y'abaganda be akoddomi be bakwano be otherwise yenza yeekolera kitongwa musiibye mute baganda musuze mute baganda bange ne bannyinaze abagamba kasitankeera ebigera omanyawe mmeme weyasuze tambuza video ne kana akasonga tukamiringuli Moses Nkonge Kibalama bweswi kanda media muganda wange muto wange sanso kula bane baganda wange abalaba bakatwegattako anso balaba nze yokoya itongwa Moses Nkonge Kibalama kalabaye tambuliza ka video kano tutandike mirako baganda baguda bintu mirako baganda bange abali Dubai ntumirako baganda bange abali Sharjah ntumirako baganda bange abali Oman baganda bange bannyinaze ntumirako bannyinaze ne baganda bange abali Saudi Arabia abali Qatar abali Egypt abali mu Europe abali mu America mwenna abali mu Africa Nairobi wona n'abali wane wafi mu Uganda namwe mbatomiddeko kakati ensonga lwaki Moses Kibalama yadduse mujjukira Moses Nkonge Kibalama bwe nali wano nga yakatandika ebintu bye by'okwewunza bino mbusimanya agenza akoze ekitebe kye ne mugamba Moses Nkonge Kibalama oli musajja mukulu abasajja bo bakuvuga speed bakukozesa ensobi olw'okubanga bagala okuwayo kasente bakutiisatiisa n'okutta naye nkugamba Moses Nkonge Kibalama taata waffe waki fana ekitiibwa Moses Nkonge Kibalama nakugamba waki fana ekitiibwa totya kufa neeyimirira ku kintu ekituufu kubanga Moses Nkonge Kibalama emyaka gyo yemmwe bantu betwalirabiddeko ti omuntu alina kukola bwati omuntu alina kuba wa mazima ate era omuntu woyimirira ku mazima beeranga mwetegefu okusanga okusoomoozebwa okwenjawulo okutiisibwatiisibwa okwenjawulo naye nkugamba Moses Nkonge Kibalama beera musajja mukulu eriyo abantu abafa nga kyali baana abato naye Mukama ebisinga gwe abikwasizzaako ennyonyi ezirinnye n'ekibi kyosimba okirabyeko nga kisobola okujinjimuka naye nga Moses Nkonge Kibalama beera musajja mukulu beera solidi beera strong toddamu kutiisibwa muntu yenna n'ogaana naye nkugamba ekyamazima Museveni alina ekintu kyagenda okukola akiteeke kuffe era nenkugamba Moses Nkonge Kibalama waliwo akabinja k'abavubuka akakulumye kakukube busimanya okulawo otya
ekitebe kya munopo naye ng'akabinjaako baali baagala kulaga nti kavudde eno kaamooca naye nkugamba waliwo enzita gye baagala okuttamu nga ye mob justice bakiteeke kubeeka mooca nenkugamba weebeereremu bagenda kukukuba emiggo bagenda kukukuba amayinja sinakindi okukutemaatema ebijambiya Moses Nkonge Kibalama taata wange nenkugamba weebeereremu vaayo ogambe ensi ti abasajja be bankozesa ensobi abasajja bampamba abasajja bantadde ku pressure wagaana okiwuliriza awo Museveni ne tumukanga kubanga ffe tulinga abantu nga Museveni kyekisolo gwe wali nkoko ekisolo bwe kiba kinonye enkoko ne wabaawo akiboggolera nti vaawo kino tokikola kidduka emisindi kitwala njaba leero okukakkala nga mukisuuziza enkoko kaali naffe kwolwo Museveni twamusuza omunyago gwe bayita Kibalama naye nga bw'omanyi ti omuntu omukubi buli waabeera engalo ziba zimusiiwa yakola ki kukuba omuntu omukubi buli waabeera engalo ziba zimusiiwa abaayo yakola ki kukuba kakati Moses Kibalama olunaku olwaleero muyinza omulaba obulabi ng'eyadduse n'agenda naye tukitwale nti Uganda ebadde maka nga Moses Kibalama ye mukyala Moses Kibalama yagenze nettu eno Uganda maka nga Moses Kibalama ye mukyala yaganobyemu yagenze okuddayo ewaabwe nga yasobadde ng'alina ettu woolabeko omukyala anoba mu maka bw'anoba mu maka n'agenda nga ye tamanyi nti ali lubuto olutuuka ewaka abazadde ne bamugamba lwaki okomyewo ng'olina enda okomyewo nettu lwaki okomyewo nettu kakati ne Moses Nkonge Kibalama okuva mu Uganda okugenda mu Ekizayiro teyagenze yekka yagenze alina enda oba yagenze alina ettu kikyentegeeza nti yagenze alina enda oba yagenze alina ettu Moses Nkonge Kibalama yagenze n'obutwa mu mubiri nkiddamu Moses Nkonge Kibalama yagenze n'obutwa mu mubiri omusajja yamala dde omukuba kakanywe okawulire teyadduse yekka wabula agenda okudduka ng'alina obutwa mu mubiri oyo Nakyema ya Yoweri Kaguta Museveni Kibalama teyadduse mu Uganda yekka wabula yagenze okudduka ng'alina obutwa mu mubiri. That's why nkugambye Uganda bw'eba maka nga Moses Nkonge Kibalama ye mukazi yaganobyemu teyanobye yekka yanobye n'enda kakati omusajja wattu yagenze baamukubadde obutwa era ali ku count down essaawa yonna singa tewaabeewo okujjanjabwa kw'amangu oba kumwanguyira mwalirabanga Moses Nkonge Kibalama naye afuuse ebitalo mwalimulabanga mukadde waffe naye afuuse ebitalo Museveni yamala dde okumwambaza omuguwa essaawa yonna ategulawo katebe nga gumutuga ye Museveni twabagamba Museveni tebakolagana naye ne bwakuleetera ddiiru Museveni ne bwakuleetera nga ddiiru ng'olaba oyitawo nkulayirira olunaamala okugiggusa ng'eyo wali basima weewaawo akuteekako akazito titukwegayiridde kola bwoti bw'ogaana tugenda kutta mugambe wakiri nfa n'ekitibwa naye nga sipudde ng'embizi gye bakumita obukumisa ekiso n'ekaaba nti kwe yes wakiri ofanga n'ekitiibwa kubanga ye ne bw'omala omumukolera still oba ogenda kufa kakati londako enfa ennungi londako enfa ekuweesa ekitiibwa londawo enfa otuuka okufa nga Bannayuganda bakyakwagala londawo enfa otuuka okufa nga Bannayuganda bakyasobola okukukaabira nti kitalo nnyo ekyayeeko naye kibi nnyo okufa ne bakuyisaawo ng'obote nti ne wano temumukkiriza kuyitawo omukulu oyo twamulabula ti omusajja ali mu kukozesa nsobi at the end of the
akulemedde akulima nti akuwa security oleme kufa akulima nti olambo buli mikono gye naye ate okufaakwo kuli mikono gye agenda kumala okukozesa ebyekisiru ku myaka gyo kubanga ffenna tukimanyi ti abantu abakulu bebatalina kulimba abantu abakulu bebatalina kukumpanya abantu abakulu bebatalina kuwemula naye ate Moses Nkonge Kibalama bwe kibanga olwaleero ku myaka gye gwe twalirabiddeko nti obulimba n'obukumpanya kibi bwe kibanga olunaku olwaleero yali mu kukola ebyekikumpanya yali mu kukola ki Museveni amulina sente amugambye butakikola ngenda kukuta ne mugamba musajja gwe fa n'ekitiibwa oli musajja mukulu by'olidde obiridde kyekiriwo mu maka geto Speaker ne Martin Ebya Christine Nabuya n'abalala maagala nnyo maka nkwagala fa nga ofiiridde ku mazima by'olidde obiridde olaba ne kayeekolera akaana katalina kuza bwani bwako akanera ku muzzukulu no kateeka gufeesigwako wano ne kagamba babanzita basite ku lwayo naye nga simanyi n'abaana ndibambaleseewa okyalina omwana gw'oweerera Nkonge Kibalama obadde okyalina omwana gw'oweerera mukadde wange tolina mwana n'ogu gw'oweerera abaana bo bonna Nkonge Kibalama bakuze oli wanguza bakuze abaana bo bonna babadde bakuze basomye kakati gw'okufa lwaki okutya abantu baviira mu bigodo bya mbisigo obadde ogenda kufa ku lw'eggwanga Uganda obeera omuzira obeera omujulizi laba bw'ogenda okufa ebyekijjega kakati mu kudduka e Nairobi teyagenze ekkoyo teyagenze mugezi mwekizayiro bagambye Uganda we bamaka oyo yanobye n'enda mu kudduka okugenda e Nairobi oyo yagenze n'obutwa mu mubiri bamukubadde obutwa era essaawa yonna kalabaye nakugamba biyawa abasajja oyo gw'onywa olaba abasajja obutwa babutambuliza mu ngalo gw'atonyweere gye bali mbwegoba wa Kiwempe nga gwe weddiba osembera mbwegoba wa Kiwempe nga gwe weddiba osembera omusota gunyiigira wa mmwanyi gwe ow'amaggi omusota gunyigidde agubbidde mmwanyi ate olwo gwe agubbira amaggi ng'osembera Nkonge Kibalama ebyo byonna twabikumulisaamu ne tukugamba mukadde wange essaawa yonna kino bwekiti ne bwekiti ne bwekiti wano lyokuta ogenda kugguka wali tewawulirizanga otekimu nti Museveni agenda kunzita Museveni agenda kunzita kakati obutwa weewadde yabadde switi vitamin bukwongera bulamu kigimusa mbuuza mukulu Nkonge Kibalama obwo obutwa bw'olina mu mubiri olunaku lwalo ekyo kigimusa obeera nabo bugenda kutta oye Museveni tubanyonnyola ne tubagamba bannange ono tebakola naye de Museveni kasita ddiru awulira nti eridda oba sitalaba nti ekulemi aba agenda kweriminatinga eitho limaliriza oba ekulemeredde olaba asobola okutta Dr. Andrew Takome Kayiira eyamuyamba oyo Museveni senga si Takome Kayiira si Museveni tatuddawo kubanga Kampala yali amulemi Takome Kayiira n'akimaliriza Edward Mugalu omusajja yapasiritetinga nga olutalo lwe omusajja eyamuyamba n'amuwa ssente kubanga ba Edward Mugalu be basajja abasooka mu Forex Bureau wa Uganda business yalina edduuka okupayoniyamu nga lyamaanyi alina ebibala bya ssente be batunda dola era nga bw'osisikana Edward Mugalu ate bintu byakunyumiza bikumalamu amaanyi nga Edward Mugalu ogenda mukaabira ya munnyo ate nga ye anyuma ebya dola bwe zaasalise mu Forex Bureau n'omugali nakuzeza layisi naye ngazo omwamanyi baloni sente byenagomba balona sente ate ye ali mu kuziguza zinnazanyumya wa Forex Bureau oteeka mu lutalo lwa Museveni sente zimutanamanya mu wenda but after namutta omanyi ekimusa kubanja mugabo gwe nagamba oli wakamiro nnyo n'omulala ojja muwakira njeki oyo n'amugjawo era abagagga bangi nnyo wano naddala abali mu ssetu
abafiirwa obulamu omwami mugaluba semwezi bani nejjoli abalamu nattakate zigoti omusajja ow'emwanyi kate zigoti abakwata ku lw'emityana nga muddeyo mutasa mukola mumumanyi abo nasa bamulira n'abamuleeta owayitibama bw'obadde owooza nti Museveni ayinza okuleka bwe kibanga Museveni yakyafa abawagira Nuupu ate olwo gwe eyatukwasa Nuupu bwe kibanga emmese esobola okunyiigira agigobye ng'agenda Kamasu naye ate olwo gwe eyatega Kamasu Mapu Media mwana wa ssebo nsanyusa okukula bwe kibanga emmese esokyawa Kamasu naye ate gwe bwe kibanga emmese esokyawa agigoba ng'egenda Kamasu naye ate gwe eyagitega Kamasu olaba Museveni tayagala bwagazi baana bannu n'akusanga oyamaleka kopira n'akusiba abalala n'abasinga bakyali mu makomera abalala bafa ne balulako effiire abalala tebalina kutuggwa ku myoyo n'abalala balema olwaleero bwe wali osuubira nti gwayinza okwejjeereza bw'osalawo kutambula bw'osalamu kulemezaamu lemezaamu naye weetiirira simanyanga omusajja agenda kuta olunaku olwaleero wagenza okudduka okugewekizayiro ng'olina obutwa mu mubiri Museveni tasonyiwa Museveni sitaani kiddamu sitaani tebakola naye endagaano sitaani tebakola naye mukago Museveni tasonyiwa Museveni sitaani Museveni tasonyiwa Museveni sitaani mu buli ngeri yonna gwe kasitooba nga wamunyiizaako n'akusembeza ati ajja kukutta era nze waliwo bensasi mbakola naye bano baanita mongi nga bava mu FDC ajja kubatta kubanga ekipaanita mongi mwatudde leero eyali akirimu gwe batta yali yava mu UPC Jacob Oran yali yava mu UPC kanawe yava mu FDC nkulayirira ajja kukweliminate nga nkulayirira nawe yava mu FDC any time from now ogenda kubeera eliminated ekyo take it from me oyo kostokola naye nga wali omunyiiziza teye ate njagala mbategeeza ekintu kino mwenna abalulunka bikola ne Museveni amanyi okwana bw'aba tannakwebakako oyo omwami ata ssente bw'aba tannakwebakako omwami alina keya naye amala okukwebaka kakutuliremu n'omusota akuzaalemu akufuula kisisiro wano waaba kwana akusuubiza nti ngenda kukwatanga egiraasi bw'amala okutuusa ewakaawe n'atandika katika kakati olunaku olwaleero n'omala ofa mukulu Nkonge Kibalama n'omala ofa tudde oba obalibwa ng'eryetuze kubanga twakulabula nti ekibira mw'osaali imbira muri mutimbe egenda kukumira twakulabula tekibira mwoli mu kusaatuukira muri mutimbe egenda kukumira tewawuliriza olunaku olwaleero wagenze oluka mu Uganda ng'olina enda wagenze okudduka mu Uganda ng'olina enda Museveni yakutulidde muddo omusota ekyo nkikubuulya naye ng'ebyo byonna bireetebwa kwekkiriranya kutiitira musajja omukulu nga ggwe obeera otya omutiitiizi ne bakozesa ensobi ku nsobi n'okusiya Bobi Wine yange kyokka ate kali bantiisatiisa bannange Bobi Wine noze ne sekuritalo y'olubongo yange tumumanyi n'ekitebe tuzimbye gwe ne bakubuulya ddala omusajja omutamiivu omusajja ow'ekitiibwa omujega n'akuzanyisa kaadi z'ekitamiivu omujega n'akuzanyisa kaadi z'ekitamiivu
Musajja ow'ekitiibwa eyatambudde ng'okubya ebikawo ne tugamba nti awuyo musajja waffe atambula wuuyo agenda. Musajja ow'okwesiima yaleeta ekibiina ekiri mu kulwanyisa omusajja kigenda kununula Uganda. N'abakufuulira ddala Museveni tayagala bantu balina kitiibwa. Akimanyi wali omaze okufuna credit ng'oli muganzi nnyo eri bannayuganda. Kati Museveni tayagala bazira. Era abazirabe bebo benanga ab'emitwe eminene aboogera taboya. Abazirabe be babatemula abantu bapita erweru. Abo be bazirabe. Abantu nga ba Moses Nkonge Kibalama tebalina kuba bazira. Kuba ensi yali egenda kugulumiza. Ensi yali egenda kukukabira. Naye olabye bwe yakufuula embwa. Yakufuula embwa ng'atagirunda si muzungu muddugavu. Bwefa basoba busuze eri kujirikita tebagala kumanya. Naye bba abazungu gala oluusi bamanyi okulabirira ku mbwa, okukaabira ku mbwa n'omusanga akaabira embwa nga omubuuza kiki olowooza abikiddwa nnyina yennyini nti embwa yange efudde. Taata erigenda nti eri yange ebadde empya. Kakati yakufuula embwa ng'ate bannayuganda baddugavu tebalina nnyo omukwano guli awo ku mbwa nti bw'onoofa ng'embwa tugenda kukwata bukwasi tukusuule ku jirikiti naye nga twabikugamba byonna. Twabikugamba byonna. Byonna twabikugamba. Ndoda wofuweetera mu basajja awo olaba basobola okutambuliza obutwa mu ngalo ate gwali mu bafuweetera mu bibi. Omusota gulidde emmwanyi ate ogusembereza amagi. Musota alidde emmwanyi ate omusembereza amagi onaaba wa kika ki mwana ggwe? Kati olunaku olwaleero oddukidde mu ekizayiru si lwakuba oli mubbi, si lwakuba oli mulogo, naye lwakuba watandikawo ekikyo n'okiwa abalala nga ggwe nnyini kyo n'obagamba mukiguse. Kati kyekikubonyaabonya edda abantu baŋŋankanga okuva ku mutala gufa okugenda ku mitala emirala. Babbi ba mbizzi, babbi ba mmere, basezi, balogo n'ebirala. Chairman n'olukiiko ne butuula olw'ekitawuzi ne lugamba mmwe bagundi tukyabasobola mutambule muve wano ne bagenda ku mutala ate omulala gye batamanyi mize gyabwe. Kali gwe tewandise mu Uganda lwakuba oli mubbi, lwakuba ki, wabula olw'ekintu kye watandikawo mwaka kinunule Uganda n'okiwa omwana alina gaasi asobola okudduka akafubutu anunule Uganda. Kyekikutawaanya olunaku olwaleero era kyekyakuddusiza mu nsi yo. Kyekyakuddusiza mu nsi yo. Naye nga si lwakuba oli mubbi. N'obwannampulira ziri bubi. Obwannantabuulirirwa eyasaabala ogw'ebbumba bubi. Bwe tukenda ne tukubuulirira tukugamba nti wano nedda otumira. Tukulaga nti bw'okwata lino genda kukola booti. Ne tukulaga akabiga akali mu kukolagana n'omusajja oyo. Ne tukulaga obulabi obuli mu kukolagana n'omusajja oyo. Ne tukugamba ogenda kusaabalira ku nnyanja eryo n'akaato k'ebbumba ogenda kubbira mu mbeeko. Nalugambe ekibira mu ogenda muli mu ttimba mu nveeko. Nanti abuulirirwa asaabala gw'ebbumba okukkakkana nga kapitooke weswe afiiridde mu nnyanja. Leka kwefuula nampulira zibi. Leka kwefuula nampulira zibi. Mukadde wange tukusabira Mukama akusuuse akuwonye ekibambulira kino. Naye ndowooza olabye kye twakugamba nti omusajja ne bw'onoomukolera oti agenda kuwunzika akusse. Kakati tunaawulira tuli awo singa Mukama taayambi twamala balunabba. Omutandisi w'ekibiina kya National Unity Platform Nkonge Kibalama kyekyo musajja bamuwa obutwa.
era teyadduse mu Uganda nga mulamu bulungi. Musajja wange yadduse mu Uganda nga agenzi nettu lye bayita Obutwa Peter Pounds Nsoga Asha Bini Semuddu Serugo Mulangira Kagwa n'abalala nsanyisa okubalaba. Kakati mubadde mukimanyi nti ono Museveni gwe yawa nga sinnagira by the way, mubadde mukimanyi nti Uganda terina banka governor bane mulindeewo. Kino mubadde mukimanyi nti Uganda terina banka governor. Mubadde mukimanyi nti Uganda terina banka governor. Mubadde mukimanyi nti oluvannyuma lwa Mutebi okufa ekitavu ky'eggwanga sirika abira eggwanga eddama lirina minisita ow'ebyensimbi naye terina banka governor. Naye alikulaga mbu litambula ligenda mu maaso mu mbeera ne ekonomi mwegwiridde nga situlinaako bununu situlinga abasiba emiguwa n'omukulu n'aba n'agamba ekonomi nnimeredde naye tetulina banka governor. Mu bufunze banka governor si wa mugaso kusinga ba RDC. Sente nyingi okusinga ono omuwala afuna million 47 wa Uganda Airline. Tulina ba RDC, tulina ba permanent secretary, tulina ba minister, tulina ba DISO, tulina ba ISO, tulina ba net, tulina banka governor. Do you know that? Wadoche yesa Uganda. Yes, banka governor. Oba chimanyi nti Uganda terina banka governor. Naye asobola okujjako ekonomi egudde naye ekonomi terikajjadde. Tewaliwo asikaali wagge omulyango guyingira banka enkulu ey'eggwanga mu bufunze buli ajjatudde yeetoolera bwetoolezi nga bw'ayagala. Omanyi Omuganda agamba nti nnyinimu waataba ebikere bitemba enju. Bw'obadde okimanyi nti omulyango gwa banka enkulu ey'eggwanga ayagala ajja n'atoolayo butoozi kyayagala n'asikayo ye ne yeetambulira. Obadde okimanyi nti oli ne wajja nga emuwoza agenda n'ajjamu ekisawo n'agenda, oli ne wajja ekundi agenda n'ajjamu ekisawo n'agenda, oli n'ajja ekundi agenda n'ajjamu ekisawo n'agenda ne yeetwalira. Alwana ngayo sipapa ye gavana wa banka bulamu agenda n'ejjirayo bwejjizi ayagala because tewaliwo mukubanka. Nawe ogamba nti aye n'ennyumba terina mukummaka oyo aba mukyala. Kakati ne banka ya Uganda teriiko mukubanka. Banka ya Uganda teriiko mukubanka. Ayagala genda weetolere wejjireyo tambula. Ayagala genda weetolere wejjireyo tambula. Musa Majoba badde njagala onkolereyo positemu eraga nti okuva mu Tabire lwe yafa banka ya Uganda terina gavana wa banka. Ba whistleblowers Haji Musa Majoba munkolereyo postage eraga nti okuva gavana wa banka terina gavana oba tewali askari akuuma mulyango gwa banka ajja yeyeetooleramu kyayagala. Banka terina mukubanka. Kanyumye nno banka terina mukubanka. Ennyumba terina mukummaka. Banka terina mukubanka. Yeekolera terina mukummaka. Banka terina mukubanka. Nze yeekolera itongo bw'obadde okimanyi nti ono omuwala director wa Uganda Airlines afuna million 87 nga teyasoma n'ogwo omutwe n'obubakobako n'obusukutu omugudde embaze tama oyo afuna million. Massive wasuza otya mukwano oyo afuna million
tukakase media naye webali kubako tata Charles Kamoga oya muna milioni kyenda mu musanvu gobadde okimanyi ensonga lwaki afuna milioni kyenda mu musanvu Museveni yali enteza mu lutalo kati guno gwe musaala gwe basula Museveni yali enteza tawe mu lutalo kakati guno gwe musaala basasula. That's why nakugamba line eggwanga lyadobonkana. That's why nakugamba line eggwanga lyadobonkana from day one, because omuntu asobola okwagala okusanyusa famire yoli n'akozesa ofiisi ya ggwanga n'aleeta omuntu ataasobola. Omuntu gw'atasobola kuleeta mu faamu yo bakutwala mu faamu ye kulabirira nteezi, amuleesi alabirira obulamu bw'Abannayuganda mu Uganda Airline. Imagine 87 millions kumuntu akulira ekitongole omuli ennyonyi 3 zibeeko ennyonyi 3 nga Boeing 7 obanga zino ziruva okwaya zikonkodi naye ennyonyi 3 nga zivitizi kubanga Uganda Airline tudde teyina nnyonyi erina buvitizi. Amawanga amalala galina zituleera z'ennyonyi, ffe mu Uganda tulina vitizi. Kyokka ekisinga okwewuunyisa ffe abavitizi tusasula akulira vitizi ez'essatu alabirira vitizi 3 milioni 87 n'osanga ng'owa Rwanda Air abalina ennyonyi ez'amaanyi ate eziwira taweza yadde milioni 6 eyo Uganda naye nga bibeeko milioni 87 nga ddala yasaanidde okubaawo nga bino yasoma nga n'omulimu gwakola manyi naye mbu baagumuwa lwa nsonga Museveni mbu yabbanga ente za taata we mbu yali ente za taata we kati amusasula. Grace aŋŋambye ekonomi eri wansi naye ebivvu bijjula gwe tokyakola sex olw'okuba ekonomi eri wansi. Museveni eddembe lyatulekera byebyo kubeera batamiivu kubeera beegadansi biri byatulekera ekyo bannayuganda kye baasigaza munnange. Ayi nanyi njala nkugambe tyolaba ne wenfiirwa omuntu wange bwebaweerawo okuseka nze sikaaba. Bw'oba wali obaddeko ku mufungo oziikawo naye olinaaleta kajjoka ate n'oseka kiregeeza ne bannayuganda bwe balaba omuwaatwa gw'essanyu bakugendamu kubanga banakuwavu. Essaawa 4 nzizeeyo ku musajja yagaana okulonda omu ku bbanga munnange Museveni n'akwata omuwala n'amufuula simanya manager wa Uganda mbu yabbanga ente za kitaawe. Mu bufunzi amabanja ga Museveni kati Uganda yegasasula mu kifo ky'okugenda nga ye omusajja ayina ente nti owange gwe tugulu mpaali olemeddeko nnyo nti nali ente za kitaawe. Oli mutuufu kwata loole kwata ki kwata loole tugende ekisozi londa munte ku nte gy'oyagala londa munte ku nte zenkukoyo okubira ente za kitaawe kwata munte ku nte ozizzeeyo ku faamu ya kitaawo. Neno tabikola amwesigisa ofiisi ya ggwanga mu bupunze gyebyo yali ebyalubaluba ayi tulina bisasulanga Uganda. Amwesigiseeko ebintu ebitali mu bulamu bw'abantu naye Airline ky'oba olaba yali esisa amafuta ng'eri e Tanzania ebakubasuula. Ky'oba olaba nkubiriza bannayuganda temuddamu kulinnya nnyonyi eyo. Wakiri wagira UAE wagira Emirates wagira Etihad wagira Kenya Airlines wagira Tanzania Airlines nenga towagidde Uganda Airline tolinnya kavitizaako obulamu bwo buli matigga lwa nsonga akulira kampani eyo omulimu gwalimu mukyamu tasaanidde okulira akabinja k'abo bugaali busse wajjuba ate omuwanise mu bwengulambu akulira ebinyonyi ebitumbira. Temuddamu kulinnya bunyonyi obwo obulamu bwammwe buli matigga bannayuganda bannange. Omuntu yenna alifiira mu Uganda Airline
omuntu yenna alirinnya Uganda Airline n'ogifiiramu ewa Mukama Katonda ogenda kutuuka ng'eyeetuze mu biru Ramadhan weebala amagezi g'owadde taata barakallahu fiikum. Omuntu yenna alifiira mu Uganda Airlines nkulayirira ogenda kuba ng'eyeetuze kubanga tebasobola kuga nti omuvuzi w'emmotoka tamanyi kuvuga n'ogaana ogiwuukamu oba otuuka mu Lwera n'abayindiggula ennyuma y'ekigo kuddimwa n'ofa muggulu watukira ku main gate Mukama akugambirawo gwe weetuse genda mu muliro naawe alifiira mu Uganda Airlines eyo ogenda kuba ng'eyeetuse ng'okeera ku makya ng'olinnya ng'olinnyeeyo. Maa njagala kuwagira Uganda anti Uganda ye yaffe ku bulamu bwo kwotekera omusingo gwo gw'amaanyi mu njagala kuwagira Uganda anti Uganda ye yaffe ku bulamu bwo. Obulamu bwo bw'otwala for granted to that extent mbu njagala kuwagira Uganda anti Uganda ye kale wagira naye obulamu bwo buli mu matigga kubanga ali awo teyasoma kukola ebyo. Kibanga omutunzi w'ekyalaani okumuyita nti jangu tugende otunga omukazi w'olukinda azadde osamba kyalaani n'omutwala nti jangu tugende otunga omukazi w'olukinda emulaga azadde. Kati n'oyo eyasoma ebintu ebirala ennyo aye nga abisoma ku institute kuba yakoma mu senior 4 n'agenda n'asoma kikoosi bamutadde mu bwengula sewe yakulya Uganda Airline olw'okuba Museveni yabbanga ente za kitaawe. Mutwale bwekeera ku makya mutwale mu faamu yo mugambe kwatala olwobaza amagye jamu ente z'oyagala nkukooyo okunnangira okubba ente za kitaawo twala mbasasudde ne n'amuteeka mu ofiisi y'eggwanga ey'amaanyi Uganda Airline ey'obuvunaanyizibwa erimu obulamu bw'abantu. Kampani ennyonyi y'eggwanga n'ogiteekamu mutwe empaali bugulu bwa maaya matama busukuttu atalina kyategeera ku bintu ebyo nsoba nnanga okulinnya Uganda Airline nga ngenda ebula ninyeŋŋaŋa mbabuulira okulinnya Uganda Airline ninyeŋŋaŋa neripa kuŋŋaŋa eno mu biwawaatiro nenjigamba waŋŋaŋa ntwala okulinnya Uganda Airline baganda bange ninyeŋŋaŋa nenga sirinnye Uganda Airline wakiri ninnyamu eŋŋaŋa nenjigamba mpungulako wano etizeti pungulako wano egindi ntwalako ekyamakata. Ninya Uganda Airline nantwala ekyamakata mu UAE awo ninyeŋŋaŋa nentwala ekyamakata mu UAE mu kifo ky'okulinnya Uganda Airline ninyeŋŋaŋa kubanga eŋŋaŋa esobola okutuusa emirembe okusinga Uganda Airline. Kino nkibabuulira eŋŋaŋa esobola okutuusa emirembe okusinga Uganda Airline. Nze ninnya Uganda ninyeŋŋaŋa eŋŋaŋa n'empungula n'enkasuka ekyamakata wano mu waswe nga ne mu kyalo nenjiga kati ekyamakata tuveeyo mpungulaako ekasikolindo Oman n'enkasuka ekasikolindo mu Oman. Eŋŋaŋa kankuwuuli Uganda Airlines eŋŋaŋa egisinga okutambulira obulungi mu bwengula n'otambula ng'oli safe. Nganga bw'ogigamba weteŋŋaŋa nekuusa naye Uganda Airlines erina abapayiroti abaasoma okumeketa emmwanyi bana baali bazannya emyeso nga n'enjala zibalinga ezannamuli ne baleeta babuuse ennyonyi abamakanika ogasebo kati be bababonga eyo mu bwengula. By the way bwe bakuteeranga option zibiri okulinnya Uganda Airlines n'okukuba essasi ofe bakuba essasi ofe kubanga togenda kubulwako fiire omulambo bagera kugula eba baguziiki dhani okupiira mu kanyonyi oleke fiire era njala okweba
Mwebaza osennyonyi okoze omulimu. Mwebala abaana mwebale amuza nowe osennyonyi okoze omulimu olabisizza akantu. Zeta David kabando w'amatwa g'impunja ekiwonyawonya ssennyonyi lwakuba yali yayeka onale nambali mu parliament ya promoting nguzi onale munne okyamani wakosa akosa omulimu akuyo omuntu mubise bwanga tasandi tochoga kudos my brother anga ekiwonyawonya ono lwakubanga teyaliya kwegamba naye akimanyi nti Uganda etambulira ku nguzi beba abasajja bemulina beba abasajja bemulina akabanda ate kinya wa mucho kimusingo tegera obadde okimanyi nti ekinya wa mukisinga kabando tegera amanya ekinya wa ne bega kirumire Masaka nga kinya Busega kiruka emisiri je mu nfo yakyo wekinya akati no kibuzawo no woyise mu bibisiko tanze nyawali kakati tola nti kisunyo ate kisibo gayo okutegeera oyo David Kabanda ekinyawamu kimusinga okutegeera zikintu kibabu ekinyawamu just ekinyawamu kisinga oyo okutegeera kimusinga okutegeera David Kabanda omanyi David Kabanda omwo mwatunulira ng'embwa emekete emmwanyi ali abatunula embwa emekete emmwanyi yevula ategeera akati oli najja tezigatwalinda nedda mukwano si mu bubi bambi kibaddeyo mu bubi tezigatwalinda kakati ekinyawamu bwe kikusingira otegeera obeera musiru nnyo David Kabanda mu mwana emekete emmwanyi kimusinga okutegeera wabaganda bange ne bannyinze musibe bulungi Moses Gongi amatu musabire nenga ali mu Obutwa zigatwalira mugera ko Bobi namugera ko nifere tukolera Bobi Wine era olaba ngende kitajanza tukiteka ku pate ya fe abalanje Moses Gongi amatu mu kuva mu Uganda yagenze mu Obutwa yagenze Dobudi nze kuliraito Ebya Uganda Airline muhozi kaine rugaba emitima kigenda kubuuka mu bana Uganda bonna kubanga bakimanyi nti akutesta ennyonyi mutamiivu waddanga our pilot today, our captain is Muhozi kaine rugaba mitima mwendaji babuke munga ate bamaze okujiggala tubamba gate mujirinyi wanga omutamivu wadda akutumbizeyo mu biro olaba omuntu atamira butamizi n'alaba akatika ekibiriti n'akayita omuti gwa kalitunsi oba bwalaba omuti gwa kalitunsi n'aguyita akatika ekibiri ati naye musajja wattu ajja kusanga ennyonyi endala mu bbanga alowooze nti akabu just buno obubwo obubeera ku ntawes enkona ku ddima muve mu Uganda Airline nze yeekolera itonga musiibe bulungi